Amiina. Omushana mu Kristo ekyokuyiga kyaffe ekiwumbawumba ebyokuyiga byonna ebya gospel rally eno, njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze nti ekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo eri omuntu bwe bulamu. Obulamu tebugulwa nsimbi. Teri kintu kyonna ky'oyinza kuwaanyisaamu bulamu. Teri kintu kyonna ky'oyinza kukkiriza n'ogamba nti kanfiirwe obulamu kubanga bagenda kumpa emmotoka, kanfiirwe obulamu kubanga bagenda kunnonda ng'omukulembeze, kanfiirwe obulamu kubanga ngenda kutambulirako mu nnyonyi, kanfiirwe obulamu. Lowooza ebintu byonna abantu bye boogerako bye balowooza nti bya muwendo oba bya njawulo, teri na kimu ky'oyinza kuteekawo. Olaba oyinza n'okutya okufiirwa obulamu ku lw'abantu bo ne bagamba nti kuggwe ne mukyalawo tuttaani. Oyinza okwesanga abantu bangi agambye nti kansigalewo omukyalo oba afaafe n'afuna omulala. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, obulamu bulina ebbeeyi y'amaanyi. Obulamu kintu kya njawulo nnyo, obulamu kintu kya muwendo nnyo, kyenva nsaba nti bugwanidde okussibwamu ekitiibwa. Era eri omuntu yenna azze atambula nange mu by'okuyiga bino asobola okutegeera nti tuzze twogera ku bulamu nga bwe buli obw'omuwendo. Obulamu bwo bwa muwendo, ekiva kikugwanidde obukwasa Katonda buli kiseera. Obulamu buno bwe tulina mu Lubereberye Ssuula 2 onyolo olw'omusanvu, Bayibuli egamba nti Mukama Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi, n'afuuwa mu nnyindo ze omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Obulamu bwe tulina olwaleero mu nnyindo zaffe, Katonda yabutuwa buwi nga kirabo nga tetubusasulidde olunaku lwe yatonda olulyo lw'omwana w'omuntu. Obulamu obwo yateeka mu Adamu bwe bulamu obujja bweviisaamu n'okutuusa gye tuli eno. Obulamu obwo Katonda yabutuwa era nga twali bwakubeera nabwo ebbanga lyonna nga situli baakubufiirwa. Kubanga Katonda y'ensibuko y'obulamu, era olw'okuba nti ku yiye kwe tubujja, era olw'okuba nti mu ye mwe tubeerera abalamu, ebyawandiikibwa bituyigiriza nti bwe twayonoona ne twekutula ku Katonda olw'obujeemu, ekigambo ekifaanana n'okufa ne kiryoka kiwulirwa mu matu ga Adamu. Lubereberye Essuula ey'okusatu onyolo 19 agamba, muntu yeeza mu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omwo muwajjibwa, kubanga oli nfuufu ggwe era mu nfuufu mw'olidda. Muntu yeeza mu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga oli nfuufu ggwe era mu nfuufu mw'olidda. Muganda wange ne mwannyinaze, olwaleero okufa kwolabako kuwajja kubanga twayonoona ne tugwa ne twekutula ku Katonda oyo ensibuko y'obulamu. Bikolwa by'Abatume Essuula 17 olunyiriro lwa 28 lugamba, kubanga mu oyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo. Mu Katonda tuba balamu, mu Katonda tutambula, mu Katonda tubeerawo. Ekitegeeza nti bwe twekutula ku Katonda olw'okwonoona olwo lw'omwana w'omuntu ne lubanga okufa kutandise. Obulamu Katonda bwe yali atuwadde nga twali baakubeera nabwo ekiseera kyonna, twali baakubeera nabwo nga tukisazeewo busazi, so si kubeera nabwo nga tukakiddwa tube nabwo. Era jjajjaffe Adamu ne Kaawa ne basalawo, muganda wange ne mwannyinaze, ne balonda okujeema, ne balonda okugaana Katonda, ne balonda okwekutula ku Katonda. Bwe beekutula ku Katonda oyo ensulo y'obulamu nga Bayibuli bwe tugambye, bwe kityo okufa twali tetulina ngeri gye tuyinza kusimatuka. Ekyewuunyisa kiri kimu, ti okufa tekwakoma kwabo bokka abaakutandikirwako mu lusuku Adeni nga bajeema. Wabula kwabuna ku bantu bonna, kubanga bonna bagwa mu luse lwe lumu olw'abo abaagwa ne boonoona. Baruumi 5:12 lutugamba, olw'ebyo nga kuba omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Kaakati ssebo ne nnya bawulira ebigambo bino, okufa kwabuna ku bantu bonna, Bayibuli egambye kubanga bonna baayonoona. Ekitegeeza nti okuva ku Adamu okutuusa ku ffe eno ffenna tufa. Teriyo mwana wa muntu yenna eyazaalibwa omusajja n'omukazi atafa. Okufa kwabuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Teriyo n'omu asimatuka kizibu kya kufa
era ekizibu ekyokufa kyekikuyigiriza nti oli mwonoonyi. Buli woolaba okufa ng'omanya waliwo ekibi, buli woolaba okufa ng'omanya waliwo obwonoonefu, buli woolaba okufa ng'omanya waliwo okugwa awamu n'okubula. Kibi nnyo okubeera mu nsi muno ng'olina amalala mangi, ng'olina amaapaati mangi. Okufa kwe kukakasa abasiba balansi nti balansi temuli. Okufa kwe kukakasa badikiteeta abatula ku ntebe z'obwa pulezidenti ne batta buli muntu, ne basaanyawo buli muntu be tusomyeko mu byafaayo. Okufa kwe kukakasa nti nabo tebaali kantu. Okufa kukakasa nti ente zo teziri kantu. Okufa kukakasa nti n'obutuukirivu abantu bwe bakulangirirako tulina abatuukirivu abatambula mu nsi. Oyo Katonda waliwo ne basinzanga bakatonda. Okufa kukufulula. Okufa kufulula. Waliwo omusajja omu gwe babadde basinze ebiseera ebyo nga Katonda okufa kwamukuba kwamufulula ne kukakasa nti ontabadde Katonda abadde muntu naye nga muyaaye buyaaye. Olwekyo okufa kwabuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Ekitegeeza nti olwaleero tetukyayinza kuba na bulamu bwa mirembe na mirembe olw'okugwa. Bassebo ne bannyabo abawulira ebigambo bino mu mbeera efaanana bw'etyo, okufa nga kwatulumba, okufa nga tetuyinza kukwejjako. Ne bw'ozaalibwa ng'oli muganda ofa, ate era ne bw'ozaalibwa ng'oli musogera ofa, oba oli muweera ojja kufa. Ne bw'osoma ebitabo bitya ojja kufa. Ne bw'onywa enjagga n'ofuuka ow'akabi ojja kufa. Ne bw'otambula ng'okalubira ku nsi kuno ojja kufa. Abantu ne bakuyita omutuukirivu kitaffe mu Katonda era ojja kufa. Abantu ne bakusinzanga Katonda era ojja kufa. Togenda kusimattuka kufa. Okufa kwe kukukakasa nti olina ekizibu ekinene ekisukka amaanyi go, olwekyo weetaaga okuzuula omusana mu Yesu. Katonda nno bwe yamanya nti okufa kutulumbye, byawandiikibwa bituyigiriza mu Samwiri ekyokubiri essula 14:14 nti kubanga kitugwanira okufa tulinga ng'amazzi agayiise wansi agatayiizika kuyooleka nate. So Katonda tajjaawo bulamu naye n'asala amagezi oyo yagobebwa aleme okuba omudduse gy'ali. Ssebo ne nnyabo awulira ebigambo bino
n'agamba nti laba omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Yesu ye mwana gw'endiga ogwa Katonda ogwetikka obulamu bw'omwonoonyi obugwanira okufa. Kino Katonda kye yakola bassebo ne bannyabo. Endiga eri eyasalibwanga n'esaddaakibwa, obulamu bwayo ne bugijjibwako ne buweebwa omwonoonyi. Omwonoonyi n'addira obubwe abuwa endiga. Endiga eyo ffenna kwe tutuuza ebibi byaffe ye Yesu Kristo, kubanga omusaayi gw'endiga n'embuzi teguyinza kulokola bulamu bwaffe, naye kaali kabonero bubonero akalaga oyo agenda okufa yeetikka obulamu obwaffe atuwa obubwe. Bakolinso ekyokubiri essula 5 onyo olwabirimu. Ate amanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Oyo ate amanya kibi, muganda wange ne mwannyinaze, yamufuula ekibi ku lwaffe. Yesu Kristo yalina obulamu obutamanya kibi, obulamu obutayonoona, obulamu obutaliiko kko, obulamu obw'emirembe n'emirembe, era nga ye tagwana kufa. Naye ebyawandiiko bitugambye nti oyo Yesu atamanya kibi, Katonda yaddira obulamu bwe obutamanya kibi, obulamu bwe obw'emirembe n'emirembe, obulamu bwe obutuukirivu, n'abukwata n'abuwaffe. N'alyoka addira obulamu bwaffe obufa obuggwaawo obusaana okuzikirira n'abuteeka ku ye. Ekyo nno ne kireetera okuba nga mu substitution eyo, mu kukyusaganya okwo, Katonda mwatuweera essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, Katonda yakyusaganya mu Kristo n'akugabira obulamu obubwe obutaggwaawo obw'emirembe n'emirembe, n'akusaba obubwo obufa obumuwe. Era bwe bwatikkibwa ku Yesu, bw'atyo Yesu n'alega ku kufa. Okufa kuno Yesu kwe yalegako, yali akulegako lwa buli muntu, kubanga okufa kwe okwa Yesu Kristo kwali kwa kufa olw'obulamu bwonna obw'ensi eno obwagwa ne bwonoona. Akati okufa Bayibuli egamba, Bebulaniya 2:9 agamba, naye tunuulira oyo yakolebwa okubula katono okubanga bamalayika ye Yesu, olw'okubonaabonoka okufa nga ssibwako engulu ey'ekitiibwa n'ettendo, olw'ekisa kya Katonda alyoke alege ku kufa ku lwa buli muntu. Yesu bwe yafa yali alega kufa ku lwa buli muntu. Waliwo omuntu aleeyo atya okufa? Waliwo omuntu aleeyo yalikiridde okufa abeereyo emirembe n'emirembe? Waliyo omuntu alweyo alowooza nti okufa y'ennyumba ey'olubeerera? Nze njagala nkuzuukuse, entaana si nnyumba ya lubeerera. Era bw'owuliranga ng'omuntu agamba nti agenze mu nnyumba ye ey'olubeerera, omanya nti omuntu oyo talina ssuubi lyakuzuukira. Ye yandirijjewa ng'ate n'abamuziika bamugamba nti oli mu ggulu. Egamba waliwo ebintu ebizibu, naye nabuulirayo dda. Entaana si nnyumba ya lubeerera. Ebyawandiikibwa bigambye nti Yesu yakkayo okulwa buli muntu. Y'ensonga lwaki buli muntu yenna yaniriza obulamu buno obuli mu Yesu si wakulega ku kufa kwa mirembe na mirembe, kubanga yakwasibwa obulamu obw'emirembe n'emirembe obutaggwaawo obwa Katonda. Mu Yesu Kristo obulamu obwo bwatuweebwa. Kaakati obwaffe tulina okubuwaayo. Bwe tumala okuwaayo obwaffe, olwo atuwa obubwe. Eyo y'engeri gye tusobola okubeera ku nsi kuno nga tulina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo, nga Pawulo bwe yalirina. Bagalatiya essuula ey'okubiri, tugenda kusoma olunyiriri olwabiri, agamba atya: nakomeerwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Nakomolebwa wamu ne Kristo, muganda wange ne mwannyinaze. N'obulamu bwe nnina, Pawulo agambye, kati sibulina ku bwange. Omusana gwayaka mu nsi,
omusana bwe bulamu. Ebyawandiikibwa bigambye nti n'obulamu bwe tulina tebuyina kuba bwaffe, buyina kuba bwa Yesu Kristo. Fe obwaffe tubukomeere ku musaalaba. Kwata ebibi byo, komeera ku musaalaba. Kwata obujeemu bwo, komeera ku musaalaba. Kwata okubuzaabuzibwako, okomeere ku musaalaba. Ebyawandiikibwa bigambye tukomerere obulamu bwaffe ku musaalaba. Obwaffe bufe, tukkirize tubutikke Yesu, kubanga ku musaalaba Gologoosa Yesu yali afa ku lw'obulamu obwavunda. Ku musaalaba Gologoosa Yesu yali afa ku lw'obulamu obuzikirira. Ku musaalaba Gologoosa Yesu yali afa ku lw'obulamu bwe obw'ekibi. Lwaki tokkiriza bukomeera wamu ne Yesu? Lwaki tokkiriza kubumukwasa? Lwaki tokkiriza kubumuwa? Obulamu obwo bukwate, obuwe eri Yesu, bukomerwe ku musaalaba. Okkirize oyanirize obubwe, bubeere obubwo emirembe n'emirembe, obeere n'essuubi ery'okuba omulamu emirembe gyonna. Obulamu bwaffe kibugwanidde bassebo ne bannyabo kubeera mu Katonda, kukwekebwa mu Kristo. Bakolosayo 3 onyolusuka paaka 2. Kale obanga mwazuukira wamu ne Kristo, nnonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukeekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Bassebo ne bannyabo mbakoowoola mulowooza eby'eggulu, mbakoowoola mulowooza ebya Bayibuli, mbakoowoola mulowooza eby'okusinza Katonda, mbakoowoola ebirowoozo byammwe mubiyimuse bireme okubeera ku bintu by'ensi eno, kubanga ebintu by'ensi eno biggwaawo, bifaananira ddala n'obulamu bwe tulina tebibeerera. Kyenva mbakoowoola mwanirize ebyo eby'eggulu, eby'emirembe n'emirembe. Obulamu bwo bukwekeddwa mwani? Ebyawandiikibwa bigambye ti kubanga obulamu bwaffe bukwekeddwa mu Kristo, mu Katonda. Ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza, obulamu bwo bukwekeddwa mwani? Obulamu bwo bukwese mu nsimbi zigenda kulyamu olukwe bugendenga nazo zirina? Obulamu bwo bukwese mu nnyumba nnene egenda kudisappointinga ofe abalala bagisulemu? Obulamu bwo bukwese mu bitiibwa byo kigenda kudisappointinga ofe n'ebitiibwa abalala babituulemu? Eyo entebe gy'otuddemu ekwewaza, obulamu tobuteeka mu bitiibwa bya nsi. Obulamu tobuteeka mu baana bo, kubanga ogenda kufa obalekewo. Abamu baleka bakyalina bato, oluusi obuteeka mu bo ne bafa bonna ne baggwaawo, gwe n'oba nga gwasembeyo okuziikibwa. Ekyo nakirabako. Omukyala n'azaala abaana 7, abaana bonna ne bafa, ye n'aba nga yasembyeyo okufa. Era eyasembayo bwe yafa teyawezaawo wiiki naye n'afa. Obulamu bwo bukwekeddwa mwani? Ebyawandiikibwa bigambye nti abo abalina essuubi baddira obulamu bwabwe ne bukwekebwa mu Kristo, ne bukwekebwa mu Katonda. Nsaba obulamu bwo bukwekwe mu Yesu, kubanga obulamu obukwekeddwa mu Yesu bwe bulamu bwokka obugenda okuwangaala ekiseera kyonna. Obulamu tobukweka mu kintu kirala, obulamu bukwekwe mu Kristo. Era gwali eyo atakwese bulamu mu Yesu, simanyi wawo obutadde, simanyi wawo ogenda kujja ssuubi lya buwanguzi. Obulamu buno obutaggwaawo, obwatuweebwanga ekirabo, obwatuweebwanga omusana, waliwo olunaku lwe tugenda okubugabirwa ddala, bubeere waffe emirembe n'emirembe. Tuve mu kubusuubira obusuubizi naye tubeere nga tuli nabwo. Waliwo olunaku okufa nako lwe kugenda okufa. Waliwo olunaku obulamu buno obukoma lwe tugenda okuweeyambulako. Olunaku olwensinga okwesunga, olunaku olwensinga okwagala, olunaku olwensinga okusanyukira. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, nsaba naawe osanyukira wamu nange ku lunaku olwo. Bakolinsi ekisooka sura 15 onyo olw'ataano paka ku lw'ataano-mu-5. Kale kantandikire ku lunyiriri olw'ataano-mu-3 paka olw'ataano-mu-5. Kubanga oguvunda guno kikugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa. Naye oguvunda guno bwe guliba ngumaze okwambala obutavunda, n'ogufa guno bwe guliba gwamaze okwambala ogutafa, ekyawandiikibwa ekiryoka kituukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula. Haleluya! Gwe okufa, okuwangula kuli luyiwa? Gwe okufa,
okulumako kuli luyiwa muganda wange ne mwannyinaze omubiri guno oguvunda teguyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda. Ebyawandiikibwa kyeva bitugambye nti Yesu Kristo bw'alidde omulundi ogwokubiri ng'azuukiza abo bonna abaatereka obulamu bwabwe mu ye, bw'ali baabubaddiza basobole okubeera nabwo emirembe n'emirembe. Ebyawandiikibwa bitugambye nti omubiri oguvunda gugenda kwambala ogutavunda, n'omubiri guno ogufa gugenda kwambala ogutafa. Agamba nti bwe kiribanga kimaze okuggwa ng'omaze okwambala omubiri ogutafa ogw'emirembe n'emirembe, ebyawandiikibwa bigambye nti okufa kugenda kuba kumiriddwa mu kuwangula. Tugenda kunoonya okufa naye nga n'okufa tewali we tukusanga, kubanga okufa kuliba kuwanguddwa, kubanga okufa kuliba kulinnyiriddwa, kubanga okufa kuliba kusaanyiziddwawo. Muganda wange ne mwannyinaze, n'okufa kugenda kufa. Obulamu obutaggwawo buno Yesu Kristo bw'agaba butuleetera essuubi ery'okwambazibwa ogutafa. Omuntu omuyambuza nange amwogera ku bulamu obutaggwawo naye nga mufa. Mwogera nti akkiriza Yesu tafa naye era nga mufa. Mwogera ku bulamu buli mu Yesu yekka nga nammwe mufa. Nze kankujjukize kino, tufa olwaleero naye tugenda kufa kiseera kyonna. Tufa olwaleero naye olunaku lumu omubiri guno ogufa, omubiri guno oguvunda gugenda kwambazibwa obutafa. Eryo ly'essuubi lye tulina, ago ge maanyi ge tulina, okwo kwe kwewaayo kwe tulina. Era kyensaba essuubi eryo naawe olitwale nti olunaku lumu muganda wange ne mwannyinaze Katonda agenda kuwa obuwanguzi ery'okufa. Obulamu obutaggwaawo buno tubufuna tutya? Obutakoma obwo obw'emirembe n'emirembe, obulamu bwe tugenda okufuna nga n'okufa tekubusobola.
mazima yeetika obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa, naye yafumitibwa olw'okusoba kwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwonna Katonda yakuteeka ku ye, era emigga egyo egyakuba Yesu Kristo gye gyatuwonya. Ffenna twali tuwabye ng'endiga, buli muntu ng'abulidde mu kkubo lye ye. Mukama n'alyoka asitula obulamu bwaffe obwayonoona bwonna n'ekibugwaniranga kwe kufa, n'akitika ku Kristo ku musaalaba. Kati Yesu ke yafa ku musaalaba n'awaayo obulamu bwe ku lw'abantu bonna, kyava akukoowoola ng'obubaka buno tebunnava ku TV yo, kyava akukoowoola ng'obubaka buno tebunnava kuva ku YouTube yo gy'olabirako oba Facebook, ng'akugamba ebigambo bino ebitegerekeko obulungi, ng'akugamba nti waayo obulamu bwo gyendi kubanga nakwagala nnyo. Muganda wange ne mwannyinaze, nina okutegeeza kwagala okukuwa. Obulamu bumaze okwaka ng'omusana eri ensi. Yokaana ekisooka essula ey'okutaano wanyole 11-12. Era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu obuli mu mwana we. Alina omwana alina obulamu, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Okutegeeza kwe kuno nga mmaliriza ebigambo by'olukuŋŋaana luno lwonna. Katonda ensi yagiwa dda obulamu obutaggwaawo. Katonda ensi yagiwa dda omusana. Katonda ensi yagiwa dda essuubi. Katonda ensi yagiwanguza dda okufaana amagombe. Okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa dda obulamu obutaggwaawo. Obulamu obwo mbu yabukwata n'abuteeka mu mwana we. Alina Yesu Kristo, alina obulamu. Atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Bassebo ne bannyabo, gwe olina ki? Bw'oba tolina mwana wa Katonda tolina bulamu, kubanga gwe gwe musana ogwayaka eri ensi. Bw'oba tolina mwana wa Katonda tolina bulamu, kubanga ogwo gwe musana ogwafuuka obuwanguzi eri abantu bonna. Bantu balina ebintu bingi naye tebalina mwana wa Katonda. Bantu balina obugagga naye tebalina mwana wa Katonda. Bantu balina abaana bangi ku nsi kuno naye tebalina baana ba Katonda, mwana wa Katonda. Abantu balina ebibanja naye tebalina mwana wa Katonda. Abantu balina ebizimbe n'ebweru w'eggwanga naye tebalina mwana wa Katonda. Abantu balina amataka, ebibanja birine ku mazzi naye tebalina mwana wa Katonda. Abantu balina bingi naye tebalina mwana wa Katonda. Alina omwana alina obulamu, atalina mwana wa Katonda. Nkirangirira gy'oli aganya okukkiriza Yesu, aganya omwana wa Katonda, togamba nga nti wakimanya, tolina bulamu. Olina bwawano bwokka obugenda okukoma ekiseera kyonna. Olina bwawano bwokka obugenda okukoma mu kaseera akatono. Eddiini yo sifuddeyo byokusomesa, sifuddeyo byokkiriza, naye bw'oba oganye Yesu tolina bulamu, tolina ssuubi. Ebiseera ebyo by'omu maaso nzikiza. Bayibuli kyeva eyogera bw'eti mu lunyiriri lwaffe olukulu, Yokaana essula 3 olunyiriri olw'17 okutuusa ku lunyiriri olw'19 agamba bw'ati: kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi kusalira nsi musango, naye ensi erokokere ku ye. Katonda teyatuma Yesu kusalira nsi musango, naye yamusindika asobole okutuwonya okufa, atuwonye ekizikiza, atuwonye okuzikirira, atuwonye okusaanawo, atuleetera obulamu. Katonda teyatuma mwana we ku nsi ng'amutumye kutusalira musango, naye yamutuma ku nsi tulokokere mu ye. Enjiri eno gye mbabuulidde okumala ekiseera kyonna ne by'owulidde olwaleero si byogedde osalirwe musango, naye mbyogedde osobole okuwona okufa,
mbyogedde osobole okuwona okuzikirira, mbyogedde omusana gusobole okukwakira. 18 amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Agikkiriza Yesu Kristo tegugenda kumusinga, naye anaamugaana gumaze okumusinga. Anaagaana ebigambo bino bye tuyize gumaze okumusinga. Tugenda kwekwasa, togenda gamba nti tewamanya, togenda gamba nti amazima tegajja gy'oli, togenda gamba nti omusana tegwayaka. Sibuulidde bigambo bino bisinzirweko kusaliza musango, naye bw'onaabigaana ng'obiwulidde togenda kwegaana nti tewamanya ti mu Yesu mwe mwali obulokozi. Kyava maliriza bw'ati agamba, guno gwe musango, kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala enzikiza okkira omusana, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Nangirira omusango eri buli muntu yenna awulira ebigambo bino, eri buli muntu yenna azaabigoberera okuva gye byatandikira, eri buli muntu yenna azaayiga nange. Tuyize ebigambo bingi, twogedde kubatiza nga kwakunnyika, twayogera ku mateeka ga Katonda nga galina okutambulirwamu abalokolebwa, twayogera ku bulokozi nga buli mu Yesu yekka, twayogera ku kulya ebirongoofu, twayogera ku busamize bwe tuteekwa okudduka tebafu tebafiira ddala, twayogera ku Sabbiti ng'akabonero ka Katonda wakati we n'abantu be, twayogera ku bintu bingi. Kati nangirira, guno gwe musango. Omusana gumaze okujja gy'oli, amazima gonna gakubuuliddwa, Yesu akuteekeddwa mu maaso go, obulamu buli mu ye yekka. Amukkiriza tegumusinga, naye atamukkiriza gumaze okumusinga. Guno gwe musango, kubanga omusana gukwakidde okumala ebbanga lyonna, naye osazeewo okulonda kizikiza, kubanga maama we yeddiini mwe yakuleka. Osazeewo okulonda kizikiza kubanga yeddiini ya kitaawo. Osazeewo okulonda kizikiza kubanga toyagala kufiirwa bugagga bwa nsi eno. Osazeewo okulonda kizikiza kubanga wakula ebyo by'omanyi. Gumaze okusinga era ogenda kuzikirira emirembe n'emirembe. Wabula eri abo abawulidde ebigambo bino ne basalawo okubikkiriza n'okubigoberera, kyenva mbakowoola bakole kino. Ebikolwa eby'abatume essula ey'okubiri olunya olwa 3:8, Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Katonda agamba nti mwana wange mpa omutima gwo, mwana wange mpa omutima gwo. Tosigala mu bukakanyavu, tosigala mu butali buwulize, tosigala mu bintu bigenda kuzikiriza, tosigala mu ddiini za nsi ezigenda okusaanyaawo. Tegeera amazima, weeyunge ku kanisa eyasigalawo ey'ekiseera eky'enkomerero esinza Katonda ow'amazima ku lunaku olwa Sabbiti, Saturday, ekkanisa eteekateeka abantu olw'obwakabaka obw'omu ggulu.